Bobi Wine okukyalira ku mugenzi ate ye Pastor Bujingo bambi Eddy Bujingo akikoze muna wa Derek azemu nakatiriza ekyebisiyaga ate ye Brisha Kashi naye mulina masawo n'amalala mangi ngenda banga kutuusako naye nga sinabakongerayo mbadde nkusaba video no jimpere like ate sobola okuba nga yeeyongera era nga nkwebaza gweno omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG tidalingi wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatalina okusubscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell ayitubere nga bugire tutekayo mukwano gwasoka odzifuna naye nga seerabidde Hajat Kadodo onakulombera edduwa byonna bina ebyekutte nebita era nga gwe naagala okugenda ebweru yagala passport beera ngo mukonako ku namba esimu wansi awo ate agenda banga akuyamba gwe naagala okulangira akalangako ate osobola tukonako ku namba esimu wansi awo tugenda banga tukwasaganya munnange nanti olutawo lwa Eddy Kenzo ne Fille Bongole lutaya lukyagenda maaso era nga ye Bobi Wine yagenze n'akyalirako omugenzi ono we bamuziika era nga kigambibwa yazaalibwa mu 1951 era yafa mu 1989 ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa Desemba era nga kikyagezaako tulaga nti bambi music yandibanga music naye omugenzi ate mukole ki mumuleke awummule mirembe lwa nsonga ye yakola ate kyateekeddwa okukola so kati bambi omugambo gubeere mutono ate ye muwala wa Eddy Bujingo bamutikidde olunaku lw'eggulo naye nga ye Pastor Bujingo teyalabiseeyo era nga kigambibwa mbu Susan Makula ate yamuganye naye nga oba gwandiba mugambo nze kyonna ekituufu njaba nkikuleetera naye nga ye muwala wa Eddy Bujingo congratulations buli maama yenna ali eyo bibasanyuje leero era abeera ayagala nnyo okulaba omwana we ng'atuse kwagwa amakula era nga ye baby girl tumwagaliza birungi bisinga naye ng'ate nkojjeeyo eyo ye muna wa Derek wa radio anti olunaku olwaleero abadde ava ku mulimu naye avuddeyo ayomba naddamu n'akaatiriza ne ku nsonga y'ebisiyaga noli boyfriend gwe mwamulaba naye muwala munne gwe tumanyi nga boyfriend we mukwana avumye faani we anti amugambye afe ku bimukwatako alekerawo okulingiriza n'amubuuza kikyobeera onoonya ku peegi yange bannange amugambye ebigambo bingi ate kamukutuuseeko mali ate nkomewo n'amawulire amalala mayitirivu. I mean, there is a comment, you see. I'm so sorry that I'm just focusing on this negativity. And there are very many people who have come to my post, said, oh, no, sorry, if maybe you're in Shadowban, try to do this and this. Actually, they're trying to direct me on how to remove my page in Shadowban, because it might be in Shadowban. But this negative comment, it has just left me unsettled. I mean, say, you have took your time to come on my page, to read my caption, because my caption is quite long. But you took your time to come on my page to read that long caption, and afterwards, you took your time to comment on my video, a very long caption like this. I mean, if it's not giving, why are you taking your time to comment and viewing? I mean, you're saying lesbian stuff, gay. Let me ask you one thing. You know that girl Nash, you all didn't know her, right? You all didn't know her. I'm the one who brought her to the public. I mean, she had her own page. She was posting her own stuff, but you guys didn't know her. But when I brought her to public, you all went and started following her. Nowadays, she's dating Joey, and you're all focusing on that. I mean, you're viewing her videos. Her videos are going viral like nothing. You're liking her. You're following her. If you don't like such content, why do you keep on checking on such people? I mean, if you don't like what I post, why do you take time to come and comment on my videos? Why do you take time to read the whole long caption? Taking all your time to view my video, no Jimalayo till the end. Stupid. If you don't like me, quit my page. Scroll if you find my videos that is not interesting. Quit, go on. Like, scroll up, don't comment, you know? I'm not having negativity when I'm on you just don't let our minds to settle. Trash. Yeah. When I had this Brisha come your hair, you look too old. When I'm working, dear, every is a cadiz, every is not a sanulida. Every is a sanulina, every is a mayango. No when sanulida zilla monza, calling number Brisha vacuum very.
naye temufaayo ngenda zisiba mbadde ninza ez'omumabbali zikulekulemu nsibe ku mutwe mulamba ndabe wekibeeramu naye munsonyiwa paka ddiira nange sikyetunula mu mirror neerabako nepulira nga nneekyayi naye nga ez'omumabbali zikuzekuzemu ngenda siba banange zino enviiri short hair ndese nekiwalata mukwano nakavozesa gira wejogerera kati naye nga zamayengo nnyo nansonyiwa okukaddiwa ngenda siba enviiri nzire mu line temufaayo